ate yo kooti ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi ekololo ekkiriza okusaba kw'okweyimirirwawo kwa Baho Joshua omuyambi wa minisita Kitutu ku bukadde 8 ez'obuliwo ate abataano abamweyimiridde buli omu obukadde 150 ezitali za buliwo. Omusango ongezeddwayo okutuusa nga 1 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini. Minisita w'ensonga z'Ekalamoja omubaka omukyalo wa DCI Manafa Mary Goret Kitutu Kimono ne banna okuli mwannyina Nabuya Kitutu Michael n'omuyambi we Joshua Baho balabiseeko mu kooti ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi Anti-Corruption Court ekololo mu maaso g'omulamuzi Joan Akiro ku misango gy'amabaati g'Ekalamoja agabulankanyizibwa. Olwaliro omulamuzi Akiro lwawadde ensala kusaba kw'okweyimirirwa kwa Baho omuyambi wa minisita Kitutu kwe yasaba Sabbiiti ewedde. Omulamuzi akasiza abaleeteddwa okweyimirirwa Baho nga bwe bamatizza kooti era n'akkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Amulagidde okusasula obukadde 8 ez'obuliwo ate bba bamweyimiridde buli omu obukadde 150 ezitali za buliwo. Omulamuzi era alagidde Baho okusinga mu kooti ebyapa bibiri eby'ettaka ery'essonde era omusango n'agwongezaayo okutuusa nga 1 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. 2022 at 9 a.m. for mention A1 and A2 dated Sunday. Mu kooti oludda oluwaabi lubaddeko Jonathan Mwaganya ate bannamateeka b'abawaabirwa kubaddeko Igenyi Isaac, Paul Kuteesa, Judy Byamukama n'abalala. Sempuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu lino. Tukyagenda maaso n'amawulire agabutikidde katudde mutuwummule tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekisembayo kirimu ensiitaana ag'ebyemizannyo n'amalala mangi.